wano kasita obeera ng'oli mufumbo gwe kyoba omanya buli omu aba alinda lunaku lwono ogamba lyessanyu lyabwe because kale tutwale nti Hamza yafuyaye yasoose ne bababa mmwe benda naye lwako bababa mmwe tebali mulayimulayiti ate bona benzi nnyo ate nga tebabakweka nabakweka abamwe benda ne bakwatya ne mbuli gyemuli mukutte bababa mmwe nga balina abakozi beebase nabo mukutte bababa mmwe nga beebase ne baganda bammwe mukutte bababa mmwe nga beebase ne baneiba naye gyemuli so kiki ekikusanyusa nga mukazi munno mulekeraawo mukazi munno omusajja amwenzeeko oba bituufu oba si bituufu lwaki oba ojanjawaza essanyu olijjawa essanyu olijjawa bannange kino ekintu kyokubanga omusajja akwenzeeko keeki buli muntu ajja kulya buli omu ajja kulya ne baserebu musirise busirisi baserebu ebyaffe birina okuvuga naye naawe ensi n'ebimanya ne mutufuukira ekizibu naye naawe wuwo gyali akwendako ate gwe akwendako bubi ate akwendako mwavu ate akwendako bwakkuba ate akwendako nga na mubi mwavu bwakkuba bwakulugunyamu naye ng'obwenzi bwa bibi naye ng'ate obwenzi bwo bakulekera akameeza kakutwala maama lagwa bantu bagambye mbu Amuza yagenzeeko ebbali dandi kati nebuuza omukazi she's beautiful amabina gajja so people expect her bwamala omusajja abasajja tebaliiko ebyo kati nze kyesaagala kulaba mukazi ng'osanyuka olw'okuba mukazi munno bamwenzeeko omusajja yafunye omukazi ate n'olumu abannayuganda tulina ebintu bye tuteekako amaanyi nga tetulina na bwino waabyo tetulina bwino waabyo because tetulina mazima tetulina like we don't have any proof ani akanisa ekiboozi ekyo naye senga sindi yagambye ayina omuwala naye ate abantu naba batambuza kyalema kuno balema nigwe yapostingidde namugamba nenanobako n'ekirala bw'aba nga agenze obanga anobye obufumbo bubwe ye yabutandika yatwaga Hamuza bw'aba atugambye nti kati mutadde